Cinderella baby. Yes. How are you? Kuliko emikolo. Nange gyawedde. God is good. Everything went really, really well. Better than I expected. Mbadde simanyi nti abazadde banakkiriziganya so fast kuba tekyaluddewo nnyo ekyokuteesa naye buli kimu kyagenze bulungi. Ng'okera ku makya n'ogamba nti omwami Nkolokoto tubikoye kamutwalire maama. Mbadde njagala kino kikola bulungi. Omanyi ndi mukazi mukulu kati tebiringa ebyalulikoza zawozi yanga nga si kikulu nnyo naye ate kati mbadde njagala eno relationship gikola bulungi. Nzijukira recently wano full figure yali anga Omusajja Muzaalire nga ndabye ddala kituufu but eno relationship njagala yo gikola bulungi in the right time tukyale tukole introduction then tukole the wedding. Abantu abasinga batera okukola ebintu ebyo ng'olwedde kali munda. Tusuubire nti naawe baakyadde mweka. Nedda. That's why I was saying I want to do things right. Era mbanya so such when it's official then ekiddako kijje. Yeah. Meaning ekiddako kagenda kati oli mwetegefu okumuzaalira. Yes, njagala okuzaala. Not just for him but even for me. Mwana wange ali making a 10 next month so njagala okuzaala. Bana twabadde ne tulaba okukyala ne tugamba omukulu laavu ye yamumegga enviri we cwi. Dread yasalawo ye nga yo okuzisalako. Ndoza just nga bola nti omuntu akula nagamanyi kizino dread tezirepresenting this part of my life wendi kati nazisalako. Yes. So see, I think he wanted other like a mongo, nga husband, single muyayo, anything like that. Yeah. Kokusala kenviri. Sindi nawe oli wife material ofumba mubikiri byobeeramu. Nfumba ndoza buli mukyala alina age gyatuuka nga bwe nkugambye giba myaka waliwo wootuukira nogamanyi kikandikirawo okweraga let me stop at this point of my life kikyenjagala then notandika okukola ebintu ebityo edda nali simanyi kufumba when I was younger ng'obulamu buli different naye ate kati nenkula ntandika okukiraba naturally naddala bwe namala okuzaala omwana wange natandika okutunula life differently. I need to learn how to cook, how to raise kids, how to take care of a man. Ebintu bwe bityo so nentandika okubiyiga mpola mpola. So kati ndi wife material ya kiriya. Wogeza n'ogamba n'oyiga kitegeeza bali bonna wagenda oluzinga emabega watuluka ne weekuba mu mutima. Yes, definitely because nayigira from my past mistakes because nze bwe nnyingira any relationship gye muwulidde gye mbaddemu njiyingira nga njagala ewangale mpaka mba njagala ewangale lubeera just bigaanira eyo. Naye nga when I enter a relationship mba njiyingidde nti singa nno I wish it gets to marriage naye makati awo the relationship negwawo so later nentuula nengamba kati naddala bwe naweza emyaka asatu mu gumu ebiri nengamba what do I want, what mistakes zinabadde nkola so how can I change this to make the next relationship okuba nti teddamu nti ends in tears ng'abantu beboogera so nenjiga ebintu mpola mpola ekirungi na meeting omusajja nga naye mukulu mu bwongo nampa obwo obudde so I learned a lot of things so I'm much better in a better position right now. Before we go any further bakakase it won't end in tears. This relationship will not end in tears. I don't think it will. You're asking me to foretell, which I can't do. Bino ebintu mukama yasalawo. Then of course naffe tunoteekamu amaanyi. But plan yange teriwo. I think we've known each other for 5 years. Twewadde obudde okwetegeera. So this relationship will not end in tears, no. Nga tutunuulira ku okukyala okwabaddewo. This is the second kukyala. Era abantu badde bali mu byogero bagamba Sindi kuno kukyala sikwe kusoose gwe buligono ofunanga omukyala. Kubiri just katoso akujajinga. Yes, so the first relationship kawe mujukira nti yali really fast. Nali nakameetinga netudda mu drama wa fina masanyalaze and then in 6 months najje wako kukyala kugamba buli kimu twakipapya. But this is different. So I think public kumpamu a little bit more credit in this relationship. You are trying to do it better. Yes. Batanso comparinga ebitengi kikumpi kyekimu kiwayambala mu kukyala kwa Keni kyekitengi ekyazze mu kukyala kuno. It's a different color but omanyi gundi yange tekyuka. My tradition doesn't change kubanga zeze ngoye. The chikoi is from my mother's side abatesobese bechikoi and then the other omushanano is because of my father's side who is a Munyoro. So ekyo tekyuka no matter what. It's still just my tradition yafe. Okwanjula kugenda kubeera wa
ddi tugenda tutya okwanjula kugenda kubeera mu kyalo tugenda mu kyalo nja babulira mu budde saagala mutandika okubuukinga mukubire LC mutambeko temugenda serere twagala ogenda serere because most of my relatives abamami wange basinga okuba obungi babadde n'embulamu bwange more so tuli kwogera n'abegunda b'emasindi okuba nti no bonna bajja eno and there's been really babadde cooperative nti bajja kujja eno so definitely tugenda wamami mwezi ki njababulira nga it's on time no mbasuubiza nti this time sijja kweka okwanjula kwange nja ku-inviting more people because okukyala kubadde family event but the other will be an open event so nja babulira on time twakulabe mu kavidiyo ng'owaana omusajja bannange ne mu nnyimba tobiyimbangako sinnababiyimbako naatera mwemulindeko just watch this space. Yes, I think badde njagala muwana nga kiri official. Nga sagala kwogera ku boyfriend, njagala kwogera ku husband to be, okitegera ebintu bye bityo. Yes, kyembadde ninze. Yeah. Asindi, mbali yalasooke twogere ku Ataya. Abantu abamu ku social media simanyi obo baddeko okuva mu mukolo gwadde ne bagamba mbuno naye Sindi Ataya yayiise. Ngande mukimanyi nti bulijjo zo Ataya zintawanya naluli unayambala gomasi ku mukolo gwa Rema era gomasi yantawanya so I'm not siri wakabinyo traditional way ekyo njagala kikkiriza nammwe mukikkirize nti nonze si I'm not kintawanya nnyo engoye zemba nyambadde nnyingi mukimanyi nti munda ndamu kigunde kisikaati namu ekipale nyambadde gunde n'okungulu njisi mbitawanya so I'm not sinamanyire engeri y'okutambula mu gomesi n'okutambula mu kikooyi so kintawanya so that is true nti n'engoye zange zimala ne zikasa omunsonyiwe kubanga si kintu kyange musanyufu I'm very happy okay mwatugezeeko mwagenze okukyala nemutatuyita okukyala kubadde family event nga bamanyi okukyala kubamu okuteesa olusi bigaana n'okugaana so mbadde njagala kino kiggwe nga teri amanyi because mbadde simanyi oba bajja kukkiriziganya oba nedda because tuba tudiringa ne gundi clans nyingi kubanga taata Munyoro mami Muteeso bawange family yabalugwala so I didn't know engeri gye kigenda okugenda muso naye nga amanyi kisaaga kuyita bantu then kigaane kibe buli wamu so kyagenze bulungi and mu nsonyiwe nti saabayise because I wasn't sure nga bwe kigenda otambula naye nga mu kwanjula nja kuyita all the people who need to be there nga wawanya omusajja sikulabangako ng'owaana musajja booti wadde ne mu luyimba tolufulumyanga nako mbadde njagala omuwaana when it's time okitegera olusi owaana omuntu enkya naakumenya omutima then mwaba mawulire mutandika okuzannya ebintu ng'omukyala awaana munne nga yamukyali okitegeera kati mbadde njagala asooke akole big boy moves ajje ewaka bamala okujja ewaka then awo clean nsobola okuwaana nga siina kyentya. Yes. Okay, atulaba ba ex bo abatadde ba Biax. Wabatadde. Yes, definitely. Nabatadda nalina okwewa obudde after time eyo yabakeni ne my exes. I took some years okwetunulira ne ngamba lwaki relationships zange zigaana. Ntandika okwetunulamu nti nze nganze contribution yange ebadde etya. Ntandika okukyuka ng'omukazi okula mu bwongo, okweyigiriza ebintu then ndyoka nyingira this relationship. So ba ex bo twabatadda. What's the story behind you and Biax? Me and Biaxi was basically our relationship was to promote the collaboration. We did a song which was like a love song, a sexual song, an intimate song. So we wanted to carry that image to promote the song. Yeah, story yange ne Biaxi. Sinti me and him, had anything special. We just had a song to promote. I think afena tulwagala nyonga twagala olwimba lutuke gye lulina ogenda. So relationship yaffe ne promoting the song. Yes, that's why we were together. Ataya zowayambadde era zowayambala mu kukyala okulala kuli okwali okwoku. Yes, kuba tradition yange tekyuka. So nyamba even the last time, apart from the last time nayambala ekikoyi saakyusa. This time I got time to change. Twagifuula a bigger event this time than the last time. So ekikoyi is the traditional wear for the eteso because that's my mother. And then I did emshanana after because that is from my side eyabanyoro ya tata. So it doesn't matter who comes home, tradition yange tekyuka. Zengoyi. Okay, yego omukyala gwe omu amanyikiddwa nga dancehall king.
naye tulaba baselebu bangi we bagenda mu mukwano bane babanjula okuyimba nga bakuteekako ka stop nga badda mu kuzaala. Well, you know, obulamu buyina, there's a time for everything. Tosobola kukola buli kimu at the same time. There's a time je nina okubeera dancehall king. There's a time when nina okukakana mbeere wife ewaka, mbeere mami, mbeere ebyo byonna. So sobola kubeera ekyo every part of my life. What are your points je kitankulira? Like at home, it doesn't work for me to be the king herself. It works for me to be a mother to my daughter, a fiance to, you know, to my fiance. So a child dancehall king techigenda kuvaawo, definitely. But ngenda kwewa obudde to do other things in life and other things which bring me joy, because it's not just music kyekindetera essanyu mutima, waliyo n'ebirala. So there are times for everything. So wemundaba nga nsiriseemu mumpe ku budde ntuukirize ebirala mu bulamu bwange apart from music. Omanyi okukola emirimu gyewaka oba olinga ba Angela Katatumba? I don't cook, I don't. Edda nali saagala kole waka, and then also nange nalinga Angela nga ndabira eddala nkole sente zange lwaki omuntu mulala tabinkolera. Naye nakula, you know, nakula ng'omukazi bwe naweza emyaka 3 natandika okwetunira nga amanyi ki, I've lived almost half my life. This other half of my life kiki enjagala okukola, nendaba nti nokukola emirimu ewaka nokukola ebintu ewaka ki brings me closer to my daughter, even to my fiance and my husband to be. Bwe nkola ebintu ewaka nendaba nti kibanyumira nnyo bwe nkikola, ate kati nze okusanyusa omwana wange n'omwami wange kinkolera nnyo, it makes my heart happy. So nentandika okweyigiriza okufumba, okweyigiriza okubeera ewaka n'omwana nti nzanya naye nesimuwa ba maid ebintu bwe bityo. So nange nakula bukuzi, you know, then kati nenkyuka empisa ddala, kati nfumba, kola emirimu gy'ewaka n'ennyonja awaka, bintu bwe bityo. Yavayo kolumu nakugamba zaalira ku musajja, kyalewo omusajja, kino wakikoze kumuprovinga wrong oba? Nedda ne full figure we yali ankuba pressure namugamba nti kino njagala kikola bulungi, okitegeera, si nti saagala muzaalira, njagala omuzaalira. You know, I'm a grown woman now, njagala, I want more children. Omuwala wange agenda kweza emyaka 10 next month, so njagala, you know, to have more children. Naye njagala kino kikola bulungi, relationship zange endala saazikwata bulungi according to endowooza yange. So nensalawo kiro kasooka gye wakakyale ayanjule and then tulyoke tuzaale, because tewali doubt nti nonzaala, okitegeera, waliyo proof nti I can give birth. So there's no reason ey'okupapa in this relationship. Nedda twakulaba nga tumaliza, twakulaba nga odetinzeeko ku muzungu, then kati tulaba togenze mu north. Kiki ekiriyo? bagamba once you go black you never go back. Before tata w'omwana wange nali ndetinga foreign people, abazungu, kangamba ba South Africa, abantu bwe batyo. It was different people nga sinaba kufuna kutegeera abasajja abaffe abewaka. So when natandika, in fact when I dated Kenny, after that saddayo, you know, when I started dating a black man, nalaba nti no connection yange n'abantu bewaka, our local Ugandan men is stronger. So saddayo, that was my beginning of relationships with Ugandans. Yes. Okwanjula ludda wadi tupulireko. Okwanjula kugenda kubeera mu kyalo, naye nja babulira on time, okitegeera. I will tell you on time. Right now mutuwa obudde tutegeke, and then when we are ready we'll give a date and of course where it's going to be. Abantu bangi ko basobola okujja babeerewo. Abaana ba ku social media bagambye nti bwe kigwa in tears n'enviri z'omukulu bajja zikubanja. Tekijja kugwa in tears. We are in a good place. I think nze ne Prince tutegeera wa gye tulaga, kuba ffe mbi tukuze, okitegeera. So I think this is a better place. So I don't have any doubt that this relationship is going to last and it's not going to end in tears. Nedda saamugambye kusalako nviiri. I think ye n'emikwano gye, because yabadde ne banne be bamututte to the saloon na buli kimu. I think be bamugambye ti neno look, twagala olabika as if it's your first time. Twagala olabikeeyo olabike nti as if wamuwasa dda nti oli musajja mufumbo, so kwe kulabika younger and fresher, nasalawo sala enviiri. Si kyange, it's not my decision. You're welcome. Juzi gwe president wa UMA gwotwala abayimbi. Juzi twalaba omuyimbi Vinka mu malikupu ng'alinnye omuntu w'emigere. Gwe naawe enyambala y'emu ku stage, omwana yajja n'amuyoola buyozi. Kati wallahi sindi. Kintu Vinka kye yayiseemu nakiyita. I've gone through fans nankwatako bubi. But you know, in my mind, bwe nyambala nga bwe nyambadde,
nsuubira ebintu ebityo somehow in the back of my mind mbamanyi kubanga munange the way you're dressed is very provocative so kubeera ate kubanga yabadde ne faana mubadde kumpi nnyo okitegeera ng'enva ziri awo wennyini mu maaso ge so it was for me I feel like it's natural for somebody to want to touch nze kati nkiraba mu ango endala sikiraba nti yayagadde omumanyiira nze ndaba nti no bagize nange you know binyirira kambikwateko so I don't so I don't get because as a woman olina okubeera ne responsibility ya your own body because nkuze to a point nti manyi power eyama nudity ng'omukazi manyi nti no bwenzijanga ebbere ndipise nkoze manyi nti no mugenda kuntunulira munneetegereze ngenda kumanya sigenda kuva ndowooze nga bwe twali tulowooza ng'abato nti no anze nyambadde byange you know now I know what it comes with so I wouldn't kick him. I wouldn't fight him. You know, obviously I'll be angry with the security until making sure until this does not happen. So I cannot blame her reaction because William feeling that differently. It's different. So I would move back, you know, and definitely be angry, but not, you know, harm the fan because the truth is at the back of his mind, tali kulonze siroza nti ali kulowooza mu kumanyira. Ayagala kukwatako because olabise bulungi. Omwana yajja n'ayoola muyoola ati nkutegeera nakiraba nalaba ne video kinyiiza you know it's true kino kinyiiza naye nga abakazi take responsibility for what you're wearing that is going to happen so tosembera kumpi neki n'abantu nange mundaba nga bwe mbantu nga mbali kumpi omukono guba wano bwe guti kuba mba manyi omuntu ayinza okunkwatako so mba kugada omukono gwange guba we guli mu kirabe bwe nzikirira bwe nti my hand is near my privacy so because I know something like that can happen so I think next time just speak to the security ngomanyi nga bwogenda okwamba making sure nti n'obuntu bwe butyo tebukola ki tebubawo because kati oluzinze fan as an artist you don't want to lose your fan so now you've lost a fan ye n'abantu be bonna bagenda kukyawa because munange musajja wamusambira bwerere yakusiimye okige yali asiimye obulungi bwo nti you're pretty nayagala okukola ki okukwatako yetasaba awamba buwambi kituufu kamanyiiro but bw'oyambala bwotyo ng'omukazi wali abasajja nga bambi kimuyitirirako kyekituufu okitegeera ne kimuyitirira nje nakwatako nga it's not mbu nayagala kumanyiira oba he wants to violate you no it's just that your beauty has overwhelmed him and he wants to touch you. Yeah, so aba security bambi batuyambe ku bintu bwe bityo. Kwa abakazi you want to dress sexy on stage oyagala kwambala bwotyo. Sure nyume, abantu bagala obiraba, but security should be tight. Akasembayo twalabye abayimbi ba gospel baavayo ne bayomba ne bagamba bo baagala kubajja mu kibiina kya Wuma ensonga temubawa respect temubalabawo mubasosola. Kati mbadde njagala okubuuza aba gospel industry kiki kyemula what is respect to you what is obutabalabawo what is us leaving you out because Uma office is an office for everybody when we have an event we call everybody including you guys we have a representative for gospel artists like buli kye tukola tukikola nabo kati bwe bavayo ne bagamba nti tubaawula I don't sikitegeera because when we have meetings everybody is called as an individual and for us nga Uma tetusobola kwawula mbuno katuyita aba gospel boka nabano tubayite boka no it is not our mandate twatandikawo ekintu tusobola okuleeta everybody together nze nga president I believe that our music is the same apart from the message you understand tugenda mu kivulu n'ekikuba ne Levikson okitegeera nze n'ennyambala byennyambadde then Levikson naye najja n'akola ki n'ayimba n'abantu so it's not like our words are different it's just the message nze nzija n'ennyimba laavu Levikson najja nagala nemwanika emikono Yesu mulungi biki message yekola ki yekyuka producer gwenkozesa nawe gwokozesa so let's stop okukola ekyo ekintu muno ffe tuli gospel oba we are holy oba biki if you're holy toperforminga nange tutegeere nti no weeyawudde naye nga when money comes esente tezirina bulokole there's no holy money so we call everybody najja nazikima so tetwawulangako baki abo ba gospel artists tetubawulangako so let them stop listening omanyi olusi babiwulira ne mu rumors ne nakikwata nagamba bwe kituufu Uma bakola ki batuzaala wane nga si bwe kiri we treat everybody the same way nabwe nanyugala nagamba ate mo be bababoola kuba TV z'abalokole tezizanya nyimba zammwe ate nga mwene zammwe zizanyiza that is actually very true ku TV zaffe on secular televisions waliyo time Sunday bazanya ate Levikson nabo ba artists nga ba Exodus bazanya anytime music wabazanya no waffe ku prime time at the same time with everything but with the gospel radios and TVs they never play our music but we are not complaining because we understand those TVs are for that message so mulekerawo
to picking small issues which really don't matter. The truth is Uma is not a respect of persons. Tino kativano, tubakotoshi, nabali tubako aneda. Everybody is considered the same way. Yes.